your motto say my baba kala wanyikina mama say jagala kumalanga katali that if you ever say goodbye that is that I will die kala wanyikina mama say jagala kumalanga katali that if you ever say goodbye that is that I will die get you take a I swear that yeah okay when you meet that nenga mutanikide mu boleka nepuyanga zonna kwankide mu nenga ogambo ayo bendi clear goli bishi anze ndi bulungi sina tabu era nga bonda ndi bulungi ankuma ge katonda yebale nnyo bana katonda webale nnyo waliwo wokunsi wentegezo shamiya webale nnyo okola kyamanyi okubeera nga okuma mama wo yes yankuma obadde kijja ate dadi shamiya ebyo byonna byebyo kyenna kyekiri tugende maaso nenga mugamba mutyamuli mutyabasiraba Wings TV mugamba amanya nedobozi mayanja hidaya okuweereza tulepuke program nange namumasi Jacqueline bana mwebala okubeera nga mwagala Wings TV mwebala okubeera nga supporting mwebala okubeera nga viewing programs za ezenjawulo mutubeererawo nnyo muli mbeera mukola kyamaanyi nenga gwaliyeyo wa subscribe naye gwe sokole olinda kiki waloganira nze munaera nga anita wanaaba bino ebintu tabitegeera nange njagala okunyola ku kiwatu ndaba ekitenda kuzibu kyayiza okwenyola kyayiza okugonda nzaani atagonda anita wange wamuloga kati ennaku zino okuba kiraka buli programu zabaawo supa kiraka naki obadde ki naye nga banaye mukola kyamanyi okubeera nga anti ye programu yaffe omwaka happy new year our viewers. Happy New Year mikwano jaffe. Happy New Year abalaba Wings TV. Bana abantu bagalize nawo mwaka bakulisa mukoleka mwaka 2019 ate mbaniriza mwaka mpya 2020 bana inze mu 2020 mbasabira buli omu kyayagala buli omu kyeyandiyagadde okutuukako buli omu kyeyandiyagadde okukwatako bana yakikwateko mu linnya erya Yesu akikwateko mu linnya erya Katonda nkusaba nga nkwegayisa omuntu wali eyo alaba programu yaffe tuletuke ali eyo nga subscribinga Wings TV ali eyo nga tasubscribe programs zaffe eza Wings TV nga buli ejja abeerako banaye mukama abampereje musinga okwetaaga Katonda yasinga okubimanya wamu nammwe ate Katonda asingako Katonda ye buli omu mulabe nga kyayagala tato kiwe bannange ntiddemu omukyalo nalabika yagendako mu bwa pasita nga wanaali mutu zende kansabira abantu bange nsabira abantu obalyowo emyoyo webale kubalyowa myoyo naye nga kyonna kyekiri tulepuke programu batuyingiddewo ani bwe tuleetedde banaye anti programu yaffe tulepuke jjukira nti no tuteekebwamu ssente Zenji Studios ayikulirwa omwami mukulu Ismail Jobe omubwati Daddy Tania obadde yazala abadde yagirayo nga takugambanga nze byasiza munange mukulu Isma kyonna kyekiri I don't care mami Tania wamma gyonna gyokajambo ate neteekebwamu ssente Shamia Shoe Store abadde mukola kyamaanyi okutuvujjirira okubavujjirira gwe bayita omuzimbi mukola kyamaanyi mukola kyamwe mwana oyogeranga nti nedda anti essanyu limpitiriddeko bwe banyi kye bayita okuyingira omwaka amakubo mwe tuyita abandi muyasanyu kyonna kyekiri wekityo kaffe anti tugenda kwogera ku film ennungi lero tubaleetedde kaliwa kakwaitiddemu nze kintu kimu kyamanyi ku White Devil bagiyita 2019 what omukyala number 1 producer omubwati ye number 1 producer I've never seen any premiere in 2019 eyali eyakazi banange omukyala ya producinga that movie Ireen by the way abantu bomutima tubabanja abalungi bwatutyo anyway fe tukola birungi Jackie kati oli mbuno oli muganda wa Seremba
Seremba mayanja tonna kyekimu obadde ki. Okay, kyemmanyi kweyo movie print yali kyekyo, producer yali Ireen Nancy Seremba, director yali Mr. Kasaga Jesse. Ate mukitegeera bulungi ate Kasaga Mr. Kasaga nga yatukuttemu ndowooza mubeera mutegeera wakawe kampuni kyefulumiza kampuni yafulumiza bu kampuni gye bayita Holy Images. Toyongerako ekirala buli kimu kiba kyekola kyokka kyokka okitegeera nayenza mweyo firimu omanyi kyasima okunyumirako abula muganda wange oli wakabi yonna gy'oli mu kintu ekyo nagenda okulaba omumwa nempulira nga nyingiriddewo ekyo kibayita movie, ekyo kibayita movie, kibayita okuzanya okubeera mu real life. Omanyi film olina okubeera next reality. Yes, ekyo kyebayita okitegeera. Anyway, tugende mu mugenyi waffe olunaku. Tugende mu mugenyi waffe olunaku. Ate tova ku Wings TV weekuumireko. Jjukira ntuteekebwamu ssente zengi studios wamu ne Shamia Shusto. Sekawa Motel banayi mukola kyamaanyi mukola kya muwendo. Sekawa Motel ogenda gisanga ku Entebbe Road awo opposite Malcolm Pharmacy. Ate tujja kubeera osobola okubeera nga ogyerabira. Tugende mu nnaku olw'omugenyi waffe olwaleero. Tova ku Wings TV. Abalabi baffe mwebala okubeera nga mutwekumiddeko ate paka wano ku mugenyi waffe olunaku olwaleero. Ndowooza amaaso ndowooza gamwegese gonna yewuyo. Bamwita producer w'omwaka 2019. Katulinde owa 2020 waliyo omuyimbi ayimba ati neso oluyimba lw'omwaka kati omwaka twali ne producer w'omwaka twalina egundi muvi y'omwaka. Ndowooza amaaso gonna gamwegese yewuyo omukyalo oyo abatunuddemu ate nga nammwe mumukoze eki mumutunudde. Are you ready? Wamaffe tweyanjulireko kubanga ffe babyerabye ne batukoowa si ku muziki jjaki gwavokko. Amanya gange nze Ireen Nancy Seremba ndi mukozi wa film, ndi producer, muwandiisi, nkola supervising ku set eyo nabeera nga assistant director. Ate nzanyi nesimye okuba wano tulekuke olwaleero. Ozannya bannange Ireen ozannya sooka okwate wano muganda wange ow'omutima bwe tutyo mugambe mubulire nange nno nze ndi wa mutima. Yes, nze yawe wangi nze yawe owakanamu nalumansi Mugalanda wa Seremba bwe yalita n'endibaka kizibu naye nga munnange omuzannyo omulungi ow'omwaka asooka otuwulire. Nze mu firimu yo kasini kamu ke kanyumira nakagambye ani Jackie ne ngamba kasini ako kaliwa omulabi akalabye kaddemuko amanye kyotegeeza naye nga sooka ombulire Ireen bwe wali okola scene eyo how did you feel? Nikola film omanyi film kugenda deep into the character kati nali mpira bulungi lwakuba nti nebiriri ebya kissing tebibeera real life. Nkisinga bbanga nolina kissing ebbanga it's magical. Phew, editor does the work. I thought balwita batyo olulimi datanga anti yayogera like this nati obeera bwoti wano n'oli gwo character gy'ozanya naye n'akola mu bbanga ebyo byokoze ne bagatta editor yakola magic tuyazanye nkayizaako kayize kanywemu olwekyo nze ndeeta sakaleke wali ozanyemu ako kasini oli muzanyi eke kale tugezeeko kasini kati asoko ako bwe kati bw'oba okagala gye wandiikira ate ogyeteremu sente yeeganye. Ate nga waliwo fiimu gye nalaba ng'okazanya mama gwe wakazanya otya?
nange nagiraba Jackie sinze mugenyi engeri gye wakazannyamu gye yakazannya naye olaba bikwasizza ensonyi ebyo byajja ddala naye nga tuveewo Ireen Nanziri Seremba kiki lwaki ogyewulira nnyo simanyi bakyogera bwe batyo ogyewulira kwegamba olaba ozitowa oli wamaanyi olaba nga director Luzinda takyayina kyali lwaki oli yakujja gye wali muyiga okusiima bantu mmwe muyiga okusiima oyo omusajja ye yakujja gye wali tomanyikiddwa n'akuteeka ensi we yakulabira though si yonna nti neekumanyi naye at least you're somewhere at least half of Uganda emanyi Ireen Nanziri Seremba right naye lwaki weefuula ow'amaanyi weefuula ow'akabi ntya omusajja n'omwekyangirako wagenda n'oproducinga movie gy'oyita nonvire ku ntono bw'ogiproducinga mama n'otegeka club obligato nejjula n'ofuna sente ekawuma lulakuwa sente waliwo abagenyi bakuwa sente zikeeke ne basayininga kwegamba n'ofuna sente katugule n'emmotoka oba oyina n'emmotoka wapakinze wali empakingi sikimanyi naye Ireen nodda wali oyo director nze tamanyi na byayogerako kati nze nkubulire nze director nsobola omutwalira n'abaana be bonna bw'aba teyeegendereza nze tamanyi nze kati ndi wakabi nnyo lwaki oyogera ebigambo bwe bityo kino kijja ku nze nze Ireen atamanyi kati kankubuulire Ireen tali bwatyo nze seerabira muntu alinkolera ekintu oyinza noba tokimanyi gwe nti okinkoledde naye nze ng'olina wonnyambye siri kwerabira era sisobola kukyankya ne nkuyisaamu lugaayo era nze sikirootanga nakko era sikyagala era sikyegomba kukola kibiina kutwala abaana nandi batutewa wajajja buule nawe nandi batutewa siina eyo nanti wali ofunyemu ku ssente ne bwe nzifuna sisobola kukola kibiina yes I can produce one terangana neso atwala abaana ba director ewe nabwero wa mchala Maria kokola ekibiina kyo sisobola mukwano sikirotanga nako it's not even in my reservation mu bufunze ekifu tekibanga tokyogeranga tewewana abazibewana era ne bavudde mutene oli nangamba Ireen ngenda nawe mugambe wa mubijja wababyo anyway Ireen oli muganda wange mulagamba ki mula chishi oli mwana wa buwala ate ow'omutima obadde nkitegeera naye wadde wabeera ababeera kupending mama ababeera kupending ngabeera nnyo busy for that I don't date for fun kakati kyekyabaawo neki wakati wo n'omwami Luzinda omwagalwa fiance batugamba banene bakayita director Luzinda yennyini yatugamba bino bagaba fiance omuntu liking as a girlfriend boyfriend nga mwe mulinimu ekyammwe nga kyamaanyi omwami n'omukyala sikyo abanyumiza ate kati nze tukubuuzizza kyekyabaawo ekyabaawo yagamba ebyomunju tebito takyogeranga okay kati nze mukijja ku nze director zina mukwano gwange ate director wange bantu kola business tewaliwo nanka it's a director actress thing relationship period ennaku zino naye luli emabega naye eri emabega twamutandika n'omwagala obadde kizibu mukwano kizibu mbadde nzekka naye kyekyagwawo ekyagwawo munaye nze kanfuuli ekyagwawo ebyaliwo byaliwo omanyi relationship kyekintu kyogamba nti it's a commitment ogenda beera n'omuntu for life yes kati osala otula n'osalawo n'ogamba ngenda beera bwenti n'omuntu bwenti for the rest of my life oba kati twafuna obutakkaanya ensonga zaaliwo
ogenda okulaba nga Teyajja kutwala ogenda yakola ki bana yakola ki yagana okukastinga nga mukyala nze ndi mukyala wo ogana by the way nze nabera ne girlfriend nga by the way sitwala na reading loans era mugamba w'abaana kubanga kyabanga kyafinga nga w'abaana sikola character just sobola nti okuba ndi someone. Okay, Irene, kiki owalana nnyo lwaki owalana bano abantu owalana Mariam Mutesi ne Kandi Victoria lwaki owalana abantu abo nedda ojja kufuka after naye nga sooka otugambe uko waneeno oba tugende mu break ekyobutuufu sibawalana nze ndwawo okuwalana simanyi kuwalana. Why are those people not those people? What? Why? Abantu baliko bajja bewolumpa baliko bajja be obadde ki kwata wano ndukuwe kakati ekimuwalanya Mariam ebiseera ebyo ng'akyalina omwami Luzinda tanaba kumuwa red card olunyi ng'agenda okulaba Mariam bapepeya ne Luzinda bapepeya naye baba producer baba ngamba naye lwaki omusajja ono ammanyiira okutuuka ku naye lwaki omusajja ono ammanyiira kane akawala ke kamumanyiiza kati ko ye nti nedda gwe kankuwalana obulamu bwange bwonna obusigalidde simuwalana mukwano sisawalana muntu gwenkola naye kubanga mba ngenda kusanga kusati bangambe ngenda zanya naawe nga best friend wange oba ngenda zanyanga naawe ate era akatima kabaamu sibeera nakatima naye nga bali bagamba tebali bajja bange kubanga nze sefumbangako waluzinda babayita batyawo tesimanya omuntu obanga temunafumba sifungako kituufu tafumbirwangako era tebamunonangako nze ndi muganda we yali tanaalibaka nandibaddeyo ku mukolo kale waliwo bino bye bayita akawundo kakugidde nedda doesn't work in my world tekakolangako ate omukyala omuwala Petronila omumanyi Petronila namawanda okalabyako chaliwa Luzinda Charles chaliwa director Luzinda Charles Peter Maida sokoleki Irene kiki nga bakulye mabega bangi chokolaba I had to late to go wali tumukosi nekyo kiriiko ekyo ate era ekirala jjako ebiseera bisinga mu environment mwetubeera ng'omuntu oli naye era aba agenda kukwanamu environment kale ate nze bembeera mu industry eno buli omu abeera mukwano gwange by the way kizibu obeera nga oli si mukwano gwange kale ate kitegeeza era naye mwagenda okukola ki okusoya so nengamba asigenda mbeera mu eno mbeera for the rest of my life had to part ways naye buli omu mumutima mulungi tusigaza business tusigaza business okay we are friends kakati Irene lwaki wange mukubirako nemugamba what's up man ekyo sikyabakyala bakwekyo lwaki oyina empisa embi okutuuka okuwa like bagambe nti no bali kubonereza bagana abaana ba Holy Images okugenda ku screening yo kibuzibu kyobwaliwo by the way I felt bad bana nawulira bubi olunaku bana olunaku sagala nalulowoozaako nawulira bubi nakaaba ndakakwano kaganda kange bakaita kajjaki senga tekaaliwo ndoza nandibadde nga siwa nakutambula kuba nali nkankana naye simanyi kivuddewo I was also shocked omanye okubeera nga bakulumbye nga tomanyi do you know what it means nobeera awo famire yo nekulyamu olukwe so naye simanyi nali shocked omutima wange nga tegusobola kiwanirira nga nkankana bukankanira amajja kuba nebaza mukama jjaki yaliwo nze tekyali kyange
director kyamulema bulemi kutegeera nti n'obeera ku mukolo nga gwe mugole ne kubeerako Museveni oba Mayiga ebigambo bibiri banaye omukolo gwa Jackie gunyumye ebigambo bibiri omukolo gwa Jackie gunyumye omwana bana yalese mwana munne okitegeera naye nga Mayiga waali n'oba Museveni oba huwewe so nze erinnya kyeyagamba ku bimu bye nakwasa mu okulya nti erinnya lyange lyavu okusingako limijez ate nga siri munene yes it's fine siri munene okusinga waggulu wa kibiina that is true naye being it was my first project ate nga ndi mukyala buli omu yalaba nga it's a miracle nga nze sibagamba nti munjogereko nga kyekola kyokka wakiteekamu n'amaanyi mangi ekiteekamu amaanyi mangi I worked for it I really worked so hard for it oba okumwogerako najogerako ne bwe twagendanga mu TV nga ne bw'obeera ekitandika amannya agange abinazi okuva mu Images yes okay kisobola okubanga bwekityo bukyali naye nga tomwogerako nga director wa company nti noba yakubeererawo okwo ate nga yakwatako nga mu kukola firimu eyo yakwatako ne ku ssente ezimu n'ateekamu olumva yateekamuko ate jjukira ebiseera ebyo mwali muti mwali bati mwali nankani etwande kati ankubuulire n'ekirala ebiseera ebisinga woba ogenzi nga bakukyaza ku TV ebintu bino bibeera bya time ate ebiseera ebisinga project batunuulira director producer main characters ebiseera ebisinga naye era nga nasoosowaza ku Images that is the fact told n'abaana bakola Images benyini bankolera bagamba Irene otutadde ku ddaala lye tuba tutasuubira just lwakuba omuntu omu ng'ayendeza kyamulema tuteeka mu mutima gwe oba is it because mwali mukali eryaka oba is it because ntino wamulekawo kati ng'alaba ssente nnyingi mbungolo Irene lwaki ogamba omusajja oyo ntino tayagaliza nagamba lwaki oyogera ebigambo ate munnanga abyegaana nede sisi lwakigamba nti nyoki tayagaliza banze amabaveti nze ewaffe ekintu kye bamanyiko by the way it's my weakness mu bulamu bwange nga Irene that is my weakness era newe ndibeera mu relationship bawange obuzibu bwajja okufuna bwe ŋŋamba nti ŋŋenda kukola ekintu I will always do it oba gwase oba etonye so that is my weakness nti nonze bwe kinnyingiramu nti nina okukola ekintu kino enkya ketonye kagwake mba nja kikola kati oli bwaŋŋamba nti nno siso agamba nti tanjagaliza kubanga nsobola okwekolera kyonna kyenjagala nze nga njagamba nti njagala genda ku Museveni mukona ŋŋenda ne banzijjawo namasasi let's say nti nkyagala nsobola okikola oba I find ways of doing it kati sobola beerawo ne ŋŋamba Jackie tanjagaliza it's your business okutanjagaliza then it's my business to see nti no tonjagaliza kwata eno glaasi what are the ways nje ngenda okuteekawo kwata eno glaasi ndisitu kizibu omuntu it's only God who has authority kati Irene abazadde bange Seremba bakimanyi Seremba kiki oyagala basajja babano yakakuwe n'amulekawo nagenda fakti bali bakyali abo nagenda n'alumba omukwano oguteredde entende omukwano oguli guti ku muswetwe n'ogenda ate ogutabanga noyagala Mr. Victor ate nga bayibanezeki ne Irene oh Lord please Jesus come back and take me did what you Mr. Victor yes oh Lord please but fire kuchi muntu yakyogera usha baba fire barakataka what me sisobola mbane Mr. Victor director wange papa muntu gwendaba wenyiza kwegomba n'ebintu byakwe ngamba I will also do sitangamba nanga I'm hearing it for the first time banaye kati empalana eri wakati wo ne Rachel Nasolo yakiddala ng'ate mune ebyali biwalanya Luzinda nani yes ne Mr. Victor owaneeno wali bonna bagamba empalana eri wakati wa Rachel Nasolo ne Irene Nanziri Seremba ya mwami ono mpozi okuba mpozi ansa ba Charles nga ye yakola ki nga bakwasaganya Charles ne Rachel gwe naawe ne weekwasaganya ndowooza we basooka ne beekwasaganya ne Rachel naye n'agamba nkankole waneeno nange yakimusalako bambi
you unfair. Sikiwulira era kiwulira si bituufu. Irene weegaane ate nga teweegaana ku lwange teweegwana ku lwani ku lwa Mr. Luzinda teweegwana Mr. Victor weegaane ku lwa Katonda. Nga ntya Katonda sitya nkyaziza ano Jackie ne muganda wange. I swear Mr. Victor taŋŋamba nga nako. Waliwo badirekita abaalinga oli yali akugambyeko ng'okiraba soko mu oba oli n'akugambako nti no wowayi naye Mr. Victor taŋŋambangako wadde wowayi. Never. Kati gwe yabyogera gwamanyi gye wabijja n'obujulizi bwe wampa bulabikanga bufu anti yampa obujulizi nanti n'agamba mbu Rachel naye ndowooza bufu bambi bati musazeeko kinene nno naye industry bwetu baogerawa olwaki natugamba mbu okuleeta Sekawumalo yasooka kumala kukwatira n'okikuba ate n'okwongerako kwekyo okimanyi Sekawumalo bw'ogendayo ng'oli musajja kati oba abakazi alina engeri gy'asooka abakazi enkwasaganye bayanjawulo n'alyoka akukondezaamu kati era n'ekyo era kati yagendayo nze Sekawumalo musajja kubanga nze connections nze muganda wange ye yamubeerako n'amugamba bayirawo Irene teyali gwe nze nayingiramu buyingizi kubanga omukolo gwali gwange naye nga oli muganda wange yamugamba nti namuganda wange alina omukolo nsaba omubeererewo so kati bwe bagamba nti no musajja ate nga musajja ate banene abagamba muno Sekawumalo simanya era akyaza abakazi simanya bunoki nanze Irene era nze twakolagana bulungi ne Sekawumalo naye oyo muganda wange najja bambi I was even surprised nange naye simanyi nti oba najja naye ngaera agamba omwana yaŋŋamba nja kujja that is that naye era okwipinga emikwano era olumu obeerawo n'ogamba sinamukwenda mugambako oba happy new year omanyi obeera n'abantu n'ogamba katono okipinga emikwano omuntu akoledde ekintu tomwejjaako nti olwokuba yankolera kamukozese mmale nedda nze mbeera mbakeberako oba biki ekyo kyakabi nno kati tugendeko mu bulango bw'abakama baffe tugendeko mu Zenji Studios ateekamu ssente okola kyamaanyi okola kyamuwendo katumale ate okunywa naffe ku lwendo lw'amazzi nga mukama waffe wayisawo akalango tova ku Wings TV tova ku program tulepuke tukyagenda mu maaso tubagalanye. Okay, mukulekeyo ewa kitundu waffe Zenji Studios ndowooza mukirabye ebintu ebimu ku byakola byebyo tukyali kutulepuke Mayanja Hidaya nga ate tulina owakabi Irene Seremba. Irene, ku lwaki abantu bakubeererawo White Devil naye gwe bw'otuuka ku premiers z'abannoobu kastomala screening emala okuggwa gwe ng'ogwambala bagenda okuyita Irene ali wajja agula CD nga talabikako. Kati nze ekisooka nkola kiro ekiro ebisinga mbeerawo na lwa butaagaana mbeerawo naye era always support naye nemba supportingidde mu gundi mu public naye omala n'oyita emabega sigenda gamba nti no banaye sinafuna sente zakumansa kutegeera nange nkyali katwezimba watwalagiddeko nange ziwooma olwazifuna nogamba kanzigulamu esimu nezibeera mu ssimu kalate buli omu onooba ogenda omuwa ssimu gye wagula okitegeera naye nga I really do support nze mmanyi kyenkola omuntu naaba takirabye naye mba nti nkolera wadde nga wali eri ate saagala kukolera muntu mugambe fukamizida oba nkikola I keep quiet by the time I realizing that Irene yankolera kino. Okay, that's good. Hey, wama Irene
kakati lwaki bali bakuggyeko character mweno movie ya producingibwa director omuto Jacqueline Jackie sigwe gubagambye nti buli Jackie abagwe ani mama ani yogera ya producingibwa Jackie mchala Luzinda omupya wama tugende mu maaso movie sigitegedde nanti weri tetwakakola the deep cut bali bakumye character is it because of that thing nze siyinza kwogerera muntu kyamuli mu mutima kunzijako ku cast naye nze weebulawo omuntu abanzijeko ku cast ebiseera ebisinga mba ndowooza oba alabye nti sigisobola nga ntaasizza kubanga bw'ozannya character nga togisobola nawe n'otulewa kano gamba banazannya biki tekinyuma bakuggyako eyo ate si ne bakuwa eki ennungi gy'onoozannya obulungi what you can portray out better kati nze era oba onziddeko mba ndowooza olina lwaki nkirabira mu perspective egamba nti oba osanga bambi mbadde sigenda sobola ate nga producer bambi omukwatira ekisa sente ze naye oziteekamu ate producing ako firimu yamanyi kyekitegeeza producing oteeka omuntu mu character namala n'akukyusa ate n'akuzaawo nandoza nga amaze okulaba nga amaze okuprovinga right nti I can am capable kati omwami oyo yali waneeni n'atugamba empisa embi z'olina ze zaakola ki yes naye simanyi oba wamala n'otereera oba yes bakuwa punishment ne bakubonereza tebabonereza nze kana abaana balala bababonereza kubanga omuntu omuggyako right olunaku olutali lwakuba nti lwa rehearsals kubanga bw'obeera ku ssomero osoma Monday to Friday ekitegeeza essomero liba responsible okuba nti nno obeera mu good terms olidde onwedde oba olwadde in fact before they tell you nti genda waka bakubira muzadde and all that kuba Monday Friday naye Saturday ne Sunday ne bakusanga nga oyambadde mini ne bakusanga amatu agawumudde ng'envidiyo zikoze bitya tebibakwatako ekisaawa ziba z'abazadde be omuntu waawa omuntu olw'ekibonerezo olunaku lwatamulinaako kubanga ffe tubeera mu rehearsals Saturday na Sunday kitegeeza tulina okubeera mu bintu ebivuga emegezi z'ennaku naye nze training yange yali ya Lwakusatu yes yali ya Lwakusatu ekibonerezo kitegeeza tebakiwanze nzekka bakiwa bonna and by the way it was success nze banaye ono mukama gwensaba ate abaaliyo bajja era awo wennyini nkolagana ki gye muyina n'omukulu wa cinema night musinguzi mwami musinguzi ng'ekikyo yakipushi kyagira nnyo nti namugamba I was frank nemugamba manyi musinguzi twatula kutebo nemugamba I'm this alone nemugamba nkubule tosuubira nti nno omwana wa Holmes gwenda okuwa ntundyeko tiketi nno nkisigaddemu nze kaka kimanye nagamba okay tulabe tugenda kikola kitali so n'agamba kabambi kamubeererewo buli omu yambeererawo era nga kyalina okukola kubanga naye simanayita aba agirabe nga buli kaseera ekula so ne tukola babiri twali babiri nze olwo olunaku nabeerako nembulwako lwe lunaku mulamu lwe nali mbuliddwako n'omuntu wansiba zipu nabeera mu kiyigo nga nyamaze okomera nga sinansiba zipu kubanga abaali bazzeewo ekisooka mikwano gyange abajjawo besagenda kwogera mannya nga tebaagala babalabe so ebajja bayinga bingizi ne batuula tebagula na tiketi naye nga tebatuula paka we nayambala negezaako siba zipu ng'egaanyi nga mpulira njagala kaba naye nga kamakeup kange ak'ekitiibwa saagalako nevaayo nesanga awo omuganda yange ku bba omulenzi nansiba we made it netambula olaba obulamu bwa bulijjo nze bana simanyi waliwo ekiyinza I just know nti kyekyo kiri ku mutima gwange nalemala bwe mba ngambe njagala okukola ekintu mba njetula oba kitya I try kubanga nze eno film yange gyensoso producing ebibi nali njiga buyizi jero kikoze bate kikoze kyolaba bukyabitaba boy bati so nabeerawo bambeererawo emisakasaga bajja omanyi waliwo ebintu bibiri byawukana okubeera lonely n'okubeera alone I was alone but I wasn't lonely ndowooza olunaku olwaleero bwetyo wetulabise ng'olina bye wawulira olina kyoyagala okubeera ng'otereezebwa olina kyoyagala okukakasa ku Irene oli waddemba okukomentinga
ng'omaze okulaba bulungi programu yo ng'eweddeyo eyatuleppuke n'okomentinga ate mbajjukiza nti no mugende mugambe jjajja kojja mikwano biki mwenna bambi musobole okubeera nga musubscribinga ate nammwe ba filmmakers eno channel y'amaanyi y'amakulu yammwe tekaseera okumanyisa nti no movie industry tino gyeri movie industry waliyo ebitambulayo movie industry waliyo kugamba ebintu ebyenjawulo kekaseera okumanya baserebu bammwe ababazanyira film okitegeera eno channel yaffe ba movie makers yaffe. Alright, ate nga mu ngeri yemu Zenji Studios bwe bateekamu akasente bannange Zenji Studios bakola biki kyamaanyi ba editinga bakwata camera ba shootinga movies bawandiika right byonna bingi ku Zenji Studios bingi nnyo ebyakabi n'ennyimba bazikolako kimmanyi. yes Shamia Shustowa naye ekola kyamaanyi okubeera ng'etuvujjirira omusimbi ate ne Sekawa Motel esangibwawo ku Entebbe Road ekibuye bambi genda osobole okubeera nga weefunira ku bulamu obw'enjawulo akaweewo ak'enjawulo ku Sekawa Motel ate nga naawe onywa ebyakabi ebiriwo ng'olya ebyakabi ebiriwo nze mbadde na Almas Jacqueline n'omugenyi waffe olunaku olwali tupakira kanaki tewakola munno